Emilanga Nebiwobe n'okwazira nabiwuutikidde akasozi k'Ennamungona ng'omubiri gwa Ssaabasumba Yonas Lwanga gutuusibwa ku lutikko ey'aba Orthodox ey'omutuukirivu St. Nicholas. Omusasi waffe Sharifu Lukenge katuwa ebiriyo. Bibadde Nebiwobe nakwazirana ng'omubiri gw'omugenzi Ssaabasumba Metropolitan Yonas Lwanga gutuusibwa ku ekeresia ey'aba Orthodox mu ggwanga era abantu bangi Bazilise oluvannyuma lw'okukuba amaaso ku mugenzi Ssaabasumba. Abasawo mugendeko mu tenti kuba abalwadde mbalaba bangi ssaawa zino. Omubiri gwa Ssaabasumba Metropolitan Yonas Lwanga guzze guwerekerwako poliisi kitundu kino eky'Ennamungona ku luguudo. Cariotato, Theotato, Panagiotato, Patros, Kipenarku, Papa, Patriarca, Timegaris, por Alexandria, Ssaabasumba Metropolitan Yonas Lwanga yavambula mu bwensi eno ennaku z'omwezi zaali 5 omwezi guno gwennyini gwe tulimu era nga yafiira mu kibuga Athens mu Buyonaani ng'olunaku olwaleero lwatuusiddwa mu ggwanga lino Uganda era enteekateeka zonna za kumugalamiza mu nnyumba ye ey'oluberera ku lunaku olw'obbalaza ng'olwaleero n'olunaku olw'enkya abakungubazi bonna baaweereddwa omukisa okumukubako eriiso evvannyuma ku lwa 88 akatonnyeze 8 ey'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano ku ekeresia y'Ennamungona. Abatuze ku byalo eky'Enkalwe, Kasambya, Kinoni n'awalala mu disitulikiti y'e Lwengo beecwacwanyidde wabweru wa ofiisi y'omubaka wa gavumenti mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okugobwa munda nga bategeezeddwa nti RDC taliyo yakyusibwa. Bwe babadde batutteyo okwemulugunya kwabwe ku bibanja ebyabaggyibwako okuyisaamu amasannyalaze kyokka ne batasasulwa. Bagamba nti mu 2013 kati gye emyaka 8 egiyise baabalirirwa ne babasuubiza okuweebwa ensimbi mu bifo kampuni ya Uganda Electricity Transmission Company Limited UETCL we yapima okuyisa ebikondo by'amasannyalaze okugatuusa mu bitundu by'embalala gayitemu okutuukira ddala ne ku muliraano e Congo. Bagamba nti n'okutuusa kati tebafunangayo yadde omuno gwa siringi ng'ebitundu byabwe ate babagaana okubikozesa. Abatuuze bano balaajanidde gavumenti n'abakulu abakwatibwako ensonga mu by'amasannyalaze bakole ekisoboka basasulwe kuba abamu ennyumba zigenda kubagwira kyokka babagaana okuzimbawo endala. Nze Nansubuga Hajala nga ndi mutuuze mu disitulikiti y'e Lwengo. Ekitongole kya UETCL ne kitugamba tetuddamu kukozesa bitundu byaffe bagenda tuliyirira tuveewo. Nze nali ntandise okuzimba ekiyumba ky'enkoko banyimiriza sente ne zifa. Emyaka tumaze 8 abasajja abo batulimbalimba bwe baali batandika batugaa kijja kutwala wakati w'omwaka ogumu mugana ebiri ekinene nnyo. Amanya nze kibatenga ayireti ate ekitundu Kasambya amasannyalaze gayita mu kibanja kyange kati tubatusasula obuzibu bwe tuyina nnyumba eyagala kunkuba nsula ku bunkenke enkuba bw'etonnya nsula nyimiridde n'abazzukulu batusuubiza kutusasula situlaba ssente. Kyambassa bw'etuukiridde omukwanaganya w'enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze mu kitundu ekya Greater Masaka Joseph Kalungi akasizza nti ensonga z'abatuuze abo zimanyiddwa bulungi mu minisitule era nti bajja kusasulwa. Naye abatuuze abali mu layini eyo layini yasaveyingibwa era ne basuubizibwa okusasulwa. Nze nkakasa nti bajja kubasasula era ne minisitule njogedde nabo n'ab'ekitongole kya Rural Electrification Authority. N'ekyo nze nkakasa nti bajja kusasula n'ekyo abatuuze babeere bagumiikiriza. Ate era nsaba abatuuze basanyukire layini kubanga egenda kuyamba ebitundu bingi mu Lwengo. Omubaka wa gavumenti omujja ow'e Lwengo Hamani Ssentongo mu kwogerako naye tutegeezezza nti akyateekateeka kuwaayo ofiisi emityana n'oluvannyuma aweebwe ey'e Lwengo mu butongole era bw'anaakkalira bw'ati mu ofiisi ensonga ezo wakuzikolako.
process ya handover ekana ekyo naye kati mu kiseera kino ensonga bazimanjije bazirina effective take over yawo balabe diso ensonga ezo balimutekale tubagambe. Nga tuvudde Rwengo Mbuddu abasawo b'oku byalo bayite ba VHT mu ggombolola y'Ennajja ebuyikwe mu Kyaggwe beeweze okussa wansi ebikola singa gavumenti etandike kubasasulayo ku musaala. Mu kiwandiiko kye bakwasiza minisita omubeezi avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze eggwanga era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buyikwe Diana Mutasingwa abasawo bano bagambye nti bakola emirimu mingi okutaasa obulamu bw'abantu eyo mu byalo naye gavumenti tebafiirako ddala yadde okubakoppayo omunwe gwa siringi. Abasawo basabye minisita oyo abatuusiza okwemulugunya kwabwe eri minisitule y'ebyobulamu ne minisitule y'abakozi ba gavumenti. Wetuukidde okutuusa eddoboozi lyaffe nga ekizimba kisambye eddagala. Twagala kutandika kulekera okukola mirimu gy'obwa VHT tugirekere abalala mu byobulamu obooli abo bayinza okukolera obwereere. Tuvayo n'ekiwandiiko kye tukwasizza ow'ekitiibwa minisita ate omubaka waffe wa palamenti ow'abakyalo wa Buyikwe disitulikiti Honorable Diana. Era nga ffe ba VHTs twali tufunayo at least omusaala n'ekutaba mwezi ne tufuna kotale nti waliwo obusente obujja ku facility nti VHT yali badde afuna omusaala lese bakotale emitwalo 3. It means buli mwezi gy'emitwalo 10. Kale abaze nga bali bubi saawa eno ffe ba VHTs kyerebere kitukolera singa bateekako mu department ez'enjawulo ne batuwa kale akasaala omusaala oguwera. Tusaba era twagala tugatwe ku basawo b'ebyobulamu ministry tulicognizing ng'emanyite ddala bulungi nti bantu basawo b'ebyobulamu era babeere ku bakozi ddala abasasulwa gavumenti beemanyi obulungi. Bano Mutasingwa Diana bagumiza nti gavumenti yakwetegereza okwemulugunya kwabwe. Ate ne ba VHTs nga gavumenti tugenda kuvaayo tubakwatireko tulabe nga wetusobola okubayamba okulaba nti basobola okukola emirimu gyabwe obulungi nga tebalina buzibu n'okuba encouraginga okubeera mu mirimu gyabwe nga tebagivaamu. So nga gavumenti tujja kutuula wansi ne Ministry of Health tutuule wansi ne ba local leaders tutuule wansi ne district DHOs okulaba kye tusobola okubakolera nga ba VHTs okuba motivatinga ku mulimu gwabwe. Meya wa Nansana Municipal Regina Bakitte Nakazi akyomedde nnyo abakulembeze wansi eyo mu byalo n'abazadde olw'okulaga jjala ekiyitiridde nga y'emu ku nsonga evuddeko ekizibu kya kisaddaaka baana okulemera mu division y'Egombe. Bakitte abadde mu nsinkano n'abamu ku bakulembeze ab'enjawulo okuva mu Gombe division n'ategeeza nti abakulembeze bateekeddwa okukola amateeka agaabwe aganaabakuuma mu bitundu n'okulwanyisa ettemu eriri mu byalo n'ebyakalogo kalenzi naye abasinga obungi beesuliddeyo gwa naggamba ate n'abazadde tebafuddeyo okukuuma bulungi baana. Abero si chembasa namwe muddemu mukole omulimu gwammwe otunulira etteeka eritufugira Government Act lituwa obuyinza okukola kye tuyita amateeka buli level gye tubeerako. Abero si ddeeyo mukole bayiro mugikole mu executive zammwe eyisibwe nti omuntu anajjanga okuzimba okukolera mu Gombe ajja n'akafaananyike ajja n'endagamuntu oba kyetaagisa bw'aba talina kola kye tuyita soft copy kuba tulina zino ziseereza n'omukuba n'omuteeka kufa n'omanya amaka ga gundi abaali bazimba oba industry gundi abantu bano be baali kituyamba okukola follow up. Okutuuka ku bino byonna kiddiridde abaana 3 okusaddaakibwa mu Gombe division myezi 2 gyokka. Omu baamuttira ku kyalo kiri Agonja abalala 2 mu luka gw'ejjagala naye ne gye buli eno tewaliwo mawulire malambulukufu agaali gaweereddwa ku kittabaana ekyo. Nze mbadde nsaba mwatugambye ejjagala mu ebyalo biri 6 mugende mu zoninge mu byalo ebyo byennyini buli executive member abeereko waatwala abavubuka muveeyo muleke kwebaka embeera mbi nga bwe mwalwana nga babba ebisolo byammwe nakatuveeyo ku mbeera iwe ezekate ekipya kiri Egombe kiri kisaddaaka baana era neewuunya nga mmeeya ngenza okubuuliriza police post gye nnina eryemu erijjagala muluka waliyo byalo 5 gattako mwererwe ayina ebyalo nayo biringa 4 genda ewambaale naye atwalayo genda essango. Bannaddiini mu disitulikiti y'e Kalungu Mbuddu beeyamye okubunyisa enjiri eya family planning e Kalungu tekijja kuyamba abazadde okuteekerateekera obulungi amaka. Mu kuggalawo omusomo ogukulungudde ennaku 2 ku nteekateeka y'ezzadde ogwateekeddwa aba Partners in Population and Involvement babangulidde abakulembeze ne bannaddiini e Kalungu bannaddiini nga bakulembeddwamu Ssaabadinkoni w'e Kabungo Venerable Christopher Waswa Kafeero bategeeza nti kya mugaso nnyo abazadde okuteekateeka obulungi amaka gaabwe nga bazaala abaana be basobola okulabirira.
Venerable Christopher Waswa ategeeza nti wadde bannaddiini baagala abagoberezi babeere bangi kyokka buvunaanyizibwa bwabwe okunga abantu n'okubiriza ennyo abazadde bazaala abaana ab'ekigero be basobola okulabirira basobola okuliisa okuweerera okwambaza okubawa obujjanjabi n'ebirala bigwa mu kkowa eryo. Zaala abaana mu bagunjule mu kutya Katonda kitegeeza nti ennamba esoboka kubanga olina okuzaala abaana bonaagunjula obulungi ng'osobola okubalabirira osobola okubambaza osobola okubaliisa ate era ng'osobola n'okubateekateeka obulungi. Ye imaamu w'omuzikiti omukulu mu Town Council Kalungu Sheikh Umar Kidu Chikabi yasabye abavunaanyizibwa ku nteekateeka ya family planning e Kalungu okuteerawo bannaddiini embeera ebasoboza okutuuka ku bagoberezi baabwe eyo mu byalo babaliisa enjiri ya family planning. Bannaddiini bannange mu buweereza obw'enjawulo gye tuli tukwataganire wamu kubanga ffenna tuweereza abantu ba Katonda era be twagala babeere abalamu. Nolwekyo singa wabaawo bannaffe nga abateekamu yaba nga basobola okukwasizaako bannaddiini okuyita abantu baabwe okubasomesa ebiri munda mwennyini ebituufu olyawo kyandiyambye. Abaami ba Kabaka abagombolola batuuziddwa e Buweekula. Omusasi waffe Sefu baana ba Kintu katuwa ebisingawo. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'eggombola batuuziddwa e Buweekula n'okukalaatirwa okukola ennyo okulaba nga batwala obwakabaka bwa Buganda mu maaso nga bagoberera enteekateeka z'obwakabaka zonna. Amyuka omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'Obuweekula Andrew Ssempijja Mukasa bw'abadde ng'atuuza bano abakalaatidde bulijjo okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakulaakulanya obwakabaka bwa Buganda nga bagoberera enteekateeka zonna ez'obwakabaka. Ono abasabye okukwatagana n'abantu bonna omuli abakozi aba gavumenti bannabyabufuzi wamu n'abantu ssekinnoomu nti awo emirimu gyabwe egijja okubangwira okulaba nga bakulaakulanya obwakabaka bwa Buganda. Abakalaatidde bulijjo okufubanga okulaba nga baagazisa abantu enteekateeka zonna ez'obwakabaka bwa Buganda era neebaza n'abo abawummudde olw'emirimu emirungi gye bakoledde obwakabaka bwa Buganda mu kiseera mwe babeeredde mu bukulembeze. Twebaza abo abawummudde era tusiima emirimu gy'obuweereza gye bakoze ebbanga we babeeredde mu buvunaanyizibwa obwo. Abazze mu buvunaanyizibwa tubakubirizza okukolagana obulungi n'abakozi ba gavumenti eya wakati awamu ne bannabyabufuzi bonna era tubakubirizza kuweereza abantu bonna awatali kusosola mu mawanga mu ddiini na mu buli kintu kyonna. Sebwofu baana ba Kintu CBS FM Mubende. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubagala nnyo ku y'obujjajja mwebala okuwuliriza.